yaffe straight abampita omwana soda ndi ne Mzee Jemba lero abadde eri ebigambo bitambula ku social media so tusazeewo tumunoonyeeko agezeko longoosa erinnya lye kuba muntu kutweza vaayo n'omujwetekako yebuvuddeko twalaba bu vidiyo bwa mukadde waffe mumuyitadde teacher Lumbuye yavaayo n'agamba nti Mzee Jemba state agent oba aliwo nga diversion kuba buzaabuza naddamu abambulira kubajja ku mulamwa kati ffe nga abalumirwa Mzee Jemba waffe nga tulina omuleetako ayogereko eri abantu muwulire sayidi ye oleme kusala gwakawala nga tunawulira gwaki taata nsanyusa okulaba omwana soda nga bulijjo era nange nsanyusa okusanga kayunga agamba kayunga mulungi Lumbu yatugamba oli state agent olw'okutubuzaabuza sebo okolera gavumenti taata kakati sebo ate ekirungi gwayogera nange wange omanyi kayunga n'awaka wenyini ne bwe waali watuukawo nga waliwo omuntu akolera gavumenti afaanana nga bwe wansanga ekyokubiri ku myaka gyange nange neesagitawo olowooza omuntu bw'abeera nga ali mu myaka gino tabeera serebu era baba bamuleese buleesi buli omuntu aba atondeddwawo butonde nze sina gwenkolera wabula nze ne pulezidenti wange Kyagulanyi ye pulezidenti wange nze gwemmanyi andabamu omulamwa era akimanyi bulungi era yeyanteeka ku mutimbagano guno gonna kati naawe sisobola kwerabira mumwa nenteeka mu nnyindo ekyokubiri nze okuŋŋa nti nteekawo oli state ndi state kubuzaabuza mu gavumenti eyo kubuzaabuza mba nfunamu kibuuzo SB4 kano kenakola bayidanako yakoogeriddeko akalianga akakyayisinaisa ebikaali bampita nga nawe nga n'abantu bwe bampita nga nze simanyi kyetuge bwe batuuka eyo yali mbaga nanze besitimaani nemuli ebifi naye ate neewuunya ate Lumbuye okugamba nti nze mbuzaabuza nze sibuzaabuza bakiringi boys bonna baaliyo ne balaba ekituufu bangi bateeka okubuuza kati ate ewa supermania nayo siyinza kumunenya nnyo oba supermania y'omu ye Museveni y'omu y'oyo kati wembeera emufulidde omusite ne balaba ekyo era naye yali ateeka okunkuba nali ngenze kukola sente nakunyiganyiga kukiringa ne babbigiboy era nabanamawulire baaliyo kati sebo Lumbuye ndalo nega kati njagala omuwa obubaka omugambi yes ye obubaka bwe muwa aleme kukijja kukyeraliikirira ndi bumu naye era yongera okubuuza kati ekirungi mukulu oli gwe njogeddeko bakwatagana nti omuntu oyo serebu webugerera oyo wamulabamu ki nkolagana ki gy'olina naye alyokamutangaaza ekirungi ne mutabani we tuli ku kyalo kimu ewaffe nza mmanyi nnyo oyo mutabani wooli gye twaziika oyo pimpa akola mu ofiisi ye amanyi bulungi endya n'ensula nye Lumbuye aleme kwonoona ate kintu ekikutte ate kunvuza okunnafuya okunfeebya nze siri ku ludda olwo okolera gavumenti naye mazima omuntu akolera gavumenti asobola bbanga mbeera gye twakusangamu kuba omuntu akolera gavumenti sente zibeerawo naye mwansanga nga n'ennyumba ennemye okutungirira mwe mugitungiridde ennemye okuggala mwe mugiggadde ddala akolera gavumenti abeera bw'ati kiba kizibu kati tutagala kutegeeza Lumbuye abeere confirm era abeere aweya aveemu obwatoma aneegatteko n'obuyambi ne bw'aba alina ettooke lyafunye ng'alisaze kuva mu bana struggle aliweereze ndiredde kuyani nokolagana naye myaka gyange nga bwagiraba kuba era awo newaba ndaba amanya nti oyo muntu mukulu tasobola kucyangacyanga kuyimirira ganaaga tasobola kulimba singa lwakuba nti ate kiri nti ali eri wala singa abadde muno naye yenyini nampita wandigenzeeyo ngendayo netwogera oba kusulayo oba kukola ki netukiringa amati ndekyenoonya abeere mu mativu ekyo se bwebubaka bwange banange bakiringi boys bamuno mwena nawalala temutya Lumbuye tabati aleme kubamalamu maanyi abamu bajja kunkyawa lwekyo nti oba bambuza si banange ekyo sikirinaamu nakki tekirina ngeri yonna era tekirinamu na sitaaniyinza okubeera serebu ku myaka nze wadde ndi mukulu nga bwe baga nti emyaka nze ndi serebu sebo era ne bannange bali abeeri
bakiraba mu stand bo natandika okumpinga ate nze akolera bali naali badde mpingibwa ate bali badde bagamba nti era nange nasalawo olu nolaba omusana era nkyagulaba era oli mwambuleera ndi mwambuleera mu entambuza kati mukadde wanga yonna liwulira eryo Mulumbuye kakkana towubya abantu abagala muzeeyi kati ngaffe kuba mbali banyize nti muzeeyi waffe gwe twekolera ku social media nga n'olumbe yali mu lwaffe olwa NUP atulyamu ati olukwe musajja waffe era kye kivula nange omwana soda ntambula naye buli wamu kasampulira akanyanga mwata soda ye muntu gwe sitambudde naye luno lwokka lwe tuli naye emirundi kumpi ena buli lwabalayo najja napi bweyanga takulabyemu ekyo ayinza okuyita ate nange nyinza okukikwa nti mbeerenga ngira yolowooza abo abansindika bwe boolowooza nti bansindika baba banteekamu ki yeki kye twali tulaba ekiva ewaabwe kiki myaka 3 n'omusobyo sirabanga yadde kati nze obanga bansindika myaka 37 emyaka ameka bano bakimanya awaka baatuukawo owa gavumenti afaanana nga bwe bansanga basebo babulye n'omulimu gwokola bayinza olowooza omulimu gwange nsoma kalabirango oyo ya muntu ng'afudde naye ng'omulimu gwange ndi sentala mu katale kuva ddanga sentala muntu asolooza sente mu butale ng'omuwooza taata oli muwooza imwe kingisaabe yayimbyeko sebo omuwooza w'omusolo mu butale abo batembeeyi bakimanyi bulungi embeeramu era eka ewange ndi musajja mulimi esebo tumanyiyo bale Lumbuye ojofudula kuba tolina drone zo zisindikeko ewa Mzee Jemba zirabeyo kakaseyo so si kwogerera bweru wa ggwanga taata sibula abakulaba abantu abaana abampuliriza era kyekimpaliriza okuvaayo ogera tubadde ku kigendwa kirala nekyo twagala tukitereeze nga ntuuse muggwemu akakunkuna n'akabuusabuusa ndi kyekyo si kya sitaani si kyaki ndi kyekyo tebandeke ye MP waffe bambuuza ebabbale constituency tebandeke era era byonna byenkozesa n'essimu zonna zentambula nazo ziva mu ye kati obanze nalinga bali be bansindika nentuuka n'okubeera nga sirina kantu kano kasimu omusajja n'atuuka okampa obuwi owenup kyekyo ssebo Lumbuye si mu bubi tetukikoze mbwe oba tukulumba wabula twagadde okwedifendinga tangaza kuba nawe oyinza okuba kunkyawa ng'ate bankyayira bwereere ssebo ndi naawe era nkwagaliza mirembe eyo gy'oli jangu tukiringe bwabaayo ettofaali bwabaayo epaapaali niweereze nange ndirye amiina